Badde Gomba nabadde Gomba mu nnimiro eyo tuli mu nnimiro tuli mu kukungula bisagazi bisagazi byaffe byakula bayita bya Gwatamala abente bakwettanire era omuntu bwoba olina ente ezo ziri eyo zaagala mmere emmere tugirina nenga bitambula bityo Mukama tukoze bulungi tuli stedde ebisagazi tubikozeemu kati nti tubiyita mu kyuma ne kibikuba ensaano ne bifuuka gundi silage abatuuze bali batya ndoyita mu area a society eri fit wobayita mu bagaba batya bali happy ba MP kitya babakolera wa kasasiro bano badduka ne mu parliament kyobola ntandikidde inna makulu bayogedde ku ki teri kiriyo people are very angry by the way then too vakubana bali compromised manyi waliwo kati abantu ne society abantu batandise ogitega oli akulowozesa nti abantu balina kye boogera kumbe si bantu ontegedde yategatega waawo abantu be nategawo society etaliiwo etali nakyo otegedde but abantu people are not happy with politicians tukube tochi ku kyabadde mu parliament okubeera nga ababaka basazeewo bagirekere speaker ababaka bakoze bubi ekisookera ddala no okuteesa kintu kuteesa kiba kuteesa kati gwe bw'okola okusalawo n'odduka mu kuteesa oba toyambye gw'oteeseza yes because okuteesa lemiteriyo parliament teba parliament nnungi ng'eyisiza ekikyo parliament yo ogwayo gwakuteesezaamu oba ekikyo kiyise oba tekiyise okuteesa ng'okukoze kubanga kyovola tulina ne records bakola records ne bagamba nti muzeeyi yagamba ABCD newankubadde ekyasalawo kyali ABCD ontegedde kakati ebyo biba bya reference nga tukomyewo kubanga Museveni yagenda tufuga paka bw'anaavaako bino bye mwateesa ebirungi bino tujja birifaalingako tulabe engeri gye tubisonseka mu system empya eneebezze naye bano abantu abalowooza nti Uganda egenda kuggwawo enkya be batusinza otukola obubi I'm telling you kati gwe bw'ojja n'ogamba nti era Joel Ssenyonyi za failure nkubuulidde bigabo bya Joel byayogedde yagala kasasiro let me tell you actions speak louder than words gwe tosobola ne bw'oyogera ebirungi bitya naye ng'ebikolwa byo bibi tewaba nsonga ontegedde actions speak louder because bwafulumye parliament nze naawe kitugattirako wa ababasindikayo okimanyi nti etteeka lyayise oba tokimanyi baba bafulumye bakimanyi mbu lyayise bakimanyi kakati njagala kumbuulira etteeka eryo okuyita nga toliimu n'okuyita nga mwoli what is okyegedde beera wakanyemu nedda abasigaddeyo abatono omuli gundi ono wa Kampala nsereko mwasigaddemu abantu nga bana bataano okimanyi nti basuuziza bajjemu akawaayiro mu tteeka abana bajjemu akawaayiro k'enkofiira nti akakofiira bakanaabanga ka lwedi bulwedi nga just tekaliiko logo yaki UPDF eyo nebanga nkofiira ekkirizibwa okukola ki era ako bakabasuuzizza ekyo kyenkugamba agakatonda mu ggulu tokkiriza kwambala kakofiira nga kalimu amawulire kyeki gundi kyeki gye tuyita gundi parliament kyeki ababaka baffe basindikayo bamanyi amakulu gaakyo anti ekyo nti kati mwabalonda mulonda birerya manyi kyaba kyekirerya fe abalimi b'emmwanyi osobola okunoga emmwanyi nga kungulu erabika eyengedde nga mmwanyi naye mundala gatalimu nsigo kyekirerya nti endabika n'entunula n'enfaanana eraga nti bano baki bamemba ba parliament twakwata omuyembe nga gwengedde ennyonyi netugusindikayo kumbe munda mulimu envu kati abantu abatalowooza normally tosobola kuva mu lukiiko bwe weekandaga n'ova mu lukiiko ebisaliddwawo mu lukiiko biba byeriwo allowance seat already bamufunye anti nkugamba bano bagamba already tukabere mu kitabo batemwabadde buli
buli lwowekandagga n'ova mu lukiiko oba toteesezza ate bw'oba toteesezza ebiri mu lukiiko tebirigwana kola ki kugenda mu maaso era kati ye mukwano gwaffe oyo gwe bayita Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya ye yeerabira nti akulira ludda luvuganya n'alowooza nti akulira Nuupu mu paalamenti era yakolera kibiina takolera ki bonna aba opposition nedda ali ku kibiina kubanga bafuutu soja bataddewo embeera mulina okwekandagga era nabo kye baakoze okyegedde naye ate kati n'osaasira eyalonda ng'ayagala bamuteeseze oza okuteeseza tekitegeeza kuwangula Joero yatuula mu ngatto enzito tabisobola bamutika omugugu tagusobola baddira vitiz anti kugambe vitiz bagitise ekitanda kungulu bagala kipakira baddidde ente bagipakira baddira ente nebagipakira mugundi bagirata muipusaamu kati omutwe guyita bwabweru guti bapakira ente mu ipusaamu lwaki omenya nnyo Joero yabakulira era ekigambo kyekyo kyabafulumizza naye kyabadde kifu musigale mu paalamenti muteese bigende ku record etteeka liyite kubanga era lyayise kakati so what ekigendero kyafulumizza tekyakoze exactly but ate abantu bafiiriddwa because n'ebiteeso ebyandize nze waliwo ebiteeso bye nayagadde binabali njagala bibeere mu tteeka nze bwe nabisomye ne ŋŋamba wait a minute tusobola okubaako bye twongera mu lino egundi mu lino etteeka kuba mulimu ebya UPDF endabirira yaabwe biki byonna byo mulimu ebirala bingi enyambala biki abantu ba criminals wano mu Uganda waliwo abantu ba criminals nga beetaaga mu gundi mu kooti maasho nga tebeetaaga mu zino nga si ba criminal ba bulijjo era wano ekizibu kyaffe kinnaku kikugamba kunyoola mateeka ne bagakola bati wakyogera ekizibu si kyamateeka ekizibu kyakunyoola mateeka senga ekkooti y'amagye ebeerawo eyo marshal court kuba bakyusiza nokyusa gomanyi president yakyusiza bakyusiza kati agikulira tagenda kubeera nga chairman ajja kuba nga chairman kubanga luli kabadde kakiiko nga si kooti kati kooti erimu egenda kubamu ba professionals bagenda bagasome ba professionals balina okubeera ne mu kooti yennyini n'agenda ogikulira oteekeddwa okuba nga oli ku level ya judge si kulonda Rwanda omulenti nonze gundi abafuuka kasi olijja eno genda kati bwe tokyaddamu kubiraba ontegedde ekyo kibi okyega kyengeza okukugamba so tubeere baamazima ekyo tutawanya nti politics yatuyingira nnyo ate politics okimanyi wa bulimba politics wa bulimba because politics is a science and the art of managing society church mizikiti montegede buli omu wa managing stage ya border katale Joero banna abavuga bubi abavuga speed mbi tabatede yavuga atereza kintu kyabwe kya Nuupu tabavuga nga bafuula abantu ab'obuvunaanyizibwa bano bote betegerera anti kati jjukira politics waffe ngambe politics yayingira mu bantu bo bano tebakikola ekyo lwakuba nti kyekituufu naye tuli mu bandi wagoni yetukozesa era nkufuna bandi wagoni yereeta era ontegedde owaye abasajja bagenze katusituke otegedde because bw'onoosigalamu nga bakuneeninga walya oyagala audience abantu baagala ki bo batunudde abantu baagala ki so si kituufu abantu bo bayagala ki nti abantu okusinza kukiri ku ground kano ketwakozaako fuluma kabasanyusiza abantu basanyuse ako ketujja okukolanga kubanga bo tebatunulidde kiri bwe kyoyagala ekituufu bo abantu batunulidde remember abantu bali desperate and ekirala abantu bakoowu banyiivu bakyawa Museveni bakyawa gavumenti kati ekintu kyonna kinyigiriza gavumenti bakyaniriza ne bwe kiba si kituufu kukola ontegedde because kati etteeka lyayise
Era mwaka omwezi gw'omukaaga lino genda maaso ligenda kubeera litandikirawo mu nkola ate tubulayo ebbanga tubulayo myezi egi ebiri ate tuli mu gwakutaano next weeks bbiri akati gwe yabadde asanyukidde ababaka ofuluma etteeka ligenda kukwata ontegedde naye nga bataddewo na alternative because wano buli lwogenda mu lukiiko kalube lwakiko ekyewammwe wabawo kye bayita alternatives ontegedde ne mu lukiiko lwalumbe ewewammwe mu kika nti bannange nze mpanisa omukono nti kyogamba ki mwami gundi nti nze kyebalindooza tugule obusawo bw'omuceere 40 kubanga abantu batusuubira bangi nze nayisa abe waffe kibiki omulala n'asituka n'agamba nti tujja gulaga tebazze wano kulya ontegedde soda zijjako nti nedde tugule bbiya kati olukiiko nga luwedde oyinza okumaliza nga gwe togyemu yadde neki kyebatutte naye ng'oteesezza kati nga mutuse mu lumbe emmere bwetamala saabagamba tugule ensawaanatwongereko kyekyabaddewo mutuswazizza kati olumbe lwajjajja ddako obeera ku mwanja nnyo kubateesa nsawaana gamba luli twaswala munnange mukole ekyagambye alayika ebyomuceere abimanyi ekituufu ndowooza 38 abantu baafika ne tebaali bangi ekiteeso kyo kiraba ekyo kyebayita okuteesa okuteesa kyekitegeeza kuwiininga okuteesa kuba kuteesa kati win is another different thing kubanga factors eziwiningisa mu parliament weziri tulina numbers which you don't have katolimba bantu namba tozirina kati parliament numbers nkulu nnyo kati bwe bafulumye etteeka teryayise kyenkubuuza lyayise kakati lwaki wafulumye kuba newandibadde munda era lyandiyise wandisigadde munda neliyita nga wooli naye nobaako byogattamu nze nabagambye nze bwe nasomba ekintu kiri ne ŋŋamba wait a minute bandibadde bagattamu n'abantu abalala omuli w'enguzi yitira mu kooti maakyo w'enguzi ati nkugamba kati gwe ng'owanuupu bulijjo atugamba opposition bulijjo atugamba nti enguzi mbi opposition Museveni bali enguzi kanaawe batege ekyo babagambe bannange tubadde tusaba etteeka lino nga liyita niwe enguzi naye ayinza tumuteeke muli gwe asatu kutegeeza nti olina enguzi kooti maakyo mateeka mangi kayise mu bintu webiki tetubeera ku kirala emirundi kati wuliriza nno kati emirundi giri egi ng'omwami oyo ava mu parliament olwasooka lyali yali gundi yali bino ebyamafuta kubanga kati gavumenti yegenda okuba nga yevunaanyizibwa ku mafuta gonna agayingira ontegedde kati yo negawaga distributors nagakola ki nebasaasaanya eyo lyayita abafulumi abakulu abo ng'era omukulu yakidumira era omukulu nga yakidumira y'omwoyo olwo ne bafuluma olala bafuluma ku mwanyi if you remember eyo lyayita ya UCDA otegedde lino eryabaddewo jjo lyayise akati okufuluma kuyamba oba tekuyambako wadde akatini that's where we are nti kakati nze nabagambye kitegeeza buli wako mufuluma nze kati bino byenkugamba mbikugamba community development expert era abantu bangi balowooza nti nze ndi politician siri seegomba kubeera politician sigenda nakwesimbawo bwemba kyemulinze sinawe njagala kwesimba empapula zonna nzirina nekuyitamu naye sizeetaaga ng'olinga alaga saagala bingi nnyo ebigenda otukuba nga bayisiza naye ng'abantu abalina otutaputira ate be basinga okutwonoonera baali bafulumi because wuliriza nga butuuse wali gwe ng'ogamba abantu tomanye ekiriwo baatuwangudde etteeka lyayise n'ebino bye biri mu tteeka tokkirizibwa kukola kino tokkirizibwa kukola kino tokkirizibwa kukola kino tokkirizibwa kukola kino mu byewale baleme bakola ki kubasiba naye kati weefudde nti weekandaze biki etteeka lyayise osirise kati tugayikwata omwana w'abendi bamusange ayambadde ekikofiira kyengekyo bamukobe kyamagye tamanyinako yajjukira nga babikayaniramu tabitegeera paka luzira paka gundi
paka makindi ontegedde kakati gwe odeno ogambe free him free Sarongo kubanga gwe kikkolera politically you are playing games muzanyira ku baana b'abantu nkufuna mukategekezeza ko kugamba because this is where we are tuli mu drama bo bafunamu kati waliwo atagenda waliwo kuba MP yafulumya atagenda funa musaala sita allowance bamufunye kyengamba waliwo atagenda funa guno omwezi nga kitafuna kati nze nafuniddewo yakulonda kubanga wakiri wandigenze eno tulaba obubi wa government eno nojja notugamba nti musajja batuyisizaako etteeka neryabadde ggumu gwe twagezezzaako nga bwewalabe ku TV twakayanye nze nabadde mbagamba bwe nti bo ne bagamba bwe bati naye bwe twamaze twageza obalabalamu ng'ennamba tezikola ki teziwera bo ne batusinga naye batusinze gwe kyoba omanya kyekino tokkirizibwa kwambala mpale nyimpi tokkirizibwa yambala yebusakete kakati tusobe tudiiringe ne Museveni kozi ye buzibu bwaffe so si kwekyanga tudiiringe n'ekinene the problem now we have now nti Museveni akyalemeddeko kyetuwagala tumuggyeko tutya naye nga ate tukoseddwa bw'oba ogenda okutta ensiri ng'ogiraba erikaanako ak'emyezi ebiri tosaaka kuba luyi era ogigoba ogira oti bannange ensiri zinumira akaana okakubira oluyi anti ojja kukazuukusa wano oyinza n'okukaabya akawompo naye nga gw'obadde otta nsiri bano kyebaliko bano bajowero Ssenyonyi Jowero Ssenyonyi ye akola nnyo ebya nuupu okusinga okukola ebya opposition leader of opposition oba mukozi wa gavumenti ekyo mukitegeere mwe abandaba oba mwalimu byagala temubyagala byebyo leader of opposition oba mukozi wa gavumenti oba olina okukola leader of opposition kyalina okukola nti gwe obeera mu leader of opposition gwe okumakuba banneno mu opposition abakambe gwe bakkakkanya nti bannaye mpola gwe mugaso gwa leader of opposition is to put everything in order in your position kyovola busasula omusaala guli extra for being leader of what opposition kyovola bakubako n'obukuumi ekikuweesa obukuumi kiki nti bano opposition bano batandika okulaba obubi kubanga jjukira obeera commissioner mu parliament oba commissioner ontegedde kitegeeza nti bw'obeera commissioner mu parliament oba ofuuse omukozi waki wa parliament wa government bw'obeera omukozi wa government bano aba opposition bali bayinza okuleetako obuki obulabe olutula mu meeting ate n'abali be muvuganya gwe obeerawo nga neutralizer nkufuna akikoze emirundi yonna gyafulumye mu parliament emateeka gayise gonna nga makambwe tufunirawo gwe yalonda nange yavalonda tufunirawo so tubeere bamazima era buno obulimba bwabano bwebuleetedde ebizibu tubeere bamazima tubeere bamazima tukkirize bukkiriza nti kati politics yabawamba naye mu politics osobola okubaako engeri gy'ogasa abantu otya gwekola ekikyo oddeyo onoonya akaluluko kozi osobola nabaddemu kati gundi kyogamba ayinza okugwa olwekyo so that is where we are bapolitician baffe tebatugasiza naye era ne mu ntandikwa era twabagamba tebali bagasa omuntu asinga okwegasa yegwe gwe basooka okwegasa tegeera eriteeka mugende mulisome kati mbawa amagezi gaabwere eriteeka lyayise mugende mulisome mugende ku intaneti kweriri mugende munnoonye mulisome mutegeere ekituufu kiki ekiri mu tteeka lino so that gwe bw'oba ova ewaka toyambala bintu bigenda kukwasa oba okola emisango kati bala emisango gy'okola Sarongo ekikofira kya green kyekewaka ekikofira tebagera kukwatako wama n'ekyo etteeka liri very clear tekiriimu ekyo ate abalina obitunyonnyola babitunyonnyola ate balina kati nze kabibannyonnyole kambakolera omulimu gwe mwabadde tumusigira bannange ebyobulimba bingi ebiri mu tteeka liri etteeka ekisookera ddala teritagetinze mmwe litagetinze bantu batono nnyo nabalabi balinga bana mu Uganda tugende wa eri mutu balinga bana bamulese mu Museveni balinga abantu bana tteeka ly'abantu gaaba bana teribeeraliikiriza twambale butu za kugamba tegesiza abantu gaaba oba abantu babikanga ebi kubuulidde nze nalirabye